Ageko gyetuli. Mama Namwandu, Honorable Ministers abali wano, abaana n'abooluganda bonna ab'omugenzi Bbosa, saba atuwulidde enjiri akawungezi ka leero, abantu ba Katonda mwenna, kitalo. Ebibuuzo oyinza okubuuza ebibuuzo bingi nnyo. Tugenda ne tugamba nti tweyisanga ensolo, naye nsuubira nti kati naawe twayitawo n'ensolo zitusinga. Empologoma bw'eba terina njala teyigga, oyinza n'ogiyitako n'otambula nga terina njala. Omuntu okutta muntu munno atakulinaako kakwati oba kwekali simanyi, naye gwe n'olaba ng'ekyo kye kikusanyusa okuba omuntu ow'emyaka gino egituludde, omuntu abadde mu mbeera ze ez'emirembe, muweereza wa kkanisa, muweereza wa Bwakabaka mu ngeri ye ku kika kye, oganyulwamu ki era baaganyuddwamu ki? Ebibuuzo ebyo oyinza okubyebuuza nga ne ansa tokola ki? Togirina. Maama Namwandu sinza kugaa nti tumanyi ky'oyitamu, kubanga kiba kizibu. Gwe maama gwe obadde omanyi bwe mbadde mutambula ne munno, n'abaana mwe mubadde mumanyi taata bw'abadde abakwata, naye tugamba nti kitalo nnyo. Omukulu bw'abadde abuulira nti anzijukizza muwala wange bwe yali afa naye yayita nti Yesu, ne taata bwe yadde agenda yayise nti Yesu. Kitegeeza nti Yesu oyo bw'omumanya, omumanyira ddala, ne mu kiseera eky'okufa abeerawo. Era mu kukkiriza okwo katukkirize nti taata waffe waali kati ali mu kifuba kyani? Kya Yesu Kristo. Maama, ekyo kyokka kikugumye. Kizibu nnyo okuga nti tumanyi ky'oyita, naye abantu abo Mukama ye yajja okukola ki? Kubasasula. Njagala simanyi baŋŋambye nti abantu abo bwe bakoze ekikolwa ekyo waliwo abaabagobye, n'abeerawo n'omusajja eyatutte obuvumu n'akiika boodabooda oli n'agyekonako n'agwa. So omusumba bibadde ogamba nti buli omu abeere n'obuvunaanyizibwa. Omusajja oyo n'aba boodabooda abongoza bakoze ekyobuvunaanyizibwa, ate ekyobuzira. Era bwe kinaaba kisoboka, nze ng'omusirikale njagala mukwateko mu ngalo, kubanga omusajja oyo yakoze ekyobuzira. Taata tagenda kudda. Naye maama, waliwo ebibuuzo by'osigala nga weebuuza. Nze n'okutuusa kati nkyebuuza ti abatta omwana wange beebo bennyini oba nedda? Naye bw'aba nga waliwo eyakwatiddwa, kale oli tajja kudda, naye era ki? Era kale anaatubuulira, bw'aba ye yamutumye anaakola ki? Anaamwogera. Naye bannange, ffenna tugenda, naye lwaki omalawo obulamu bwa munno gw'otaaleeta mu nsi? Lwaki okomya obulamu bwa munno omuntu gw'otaaleeta mu nsi? Mukulu wange omugenzi Nkooyo oyo yalinanga akayimba aga nti tuli mu lugendo, ffenna tukola ki? Tutambula. Tuddayo wa? Waffe mu ggulu. Teri agenda kulya nsi eno, teri. Ne bw'onoowayirira ebyenkana wa? Bwe buba nga bwabadde bukyayi, nga wali yatumye abaana bano, yatumye abasajja bano okukola kino kye bakoze, naawe ensi togenda girya, era bw'ogenda ogirekawo.
bakupimireko akatono ako mukaaga kumeka ne baba bagenda okwongera kanoga takomaawo eyo mpanvu nnyo togenda jirya ekikutisa muno kiki banaye twekube mu mutima bannayuganda twekube mu mutima tuveemu omutima ogwo ogwekko omutima ogutayagaliza omutima ogwagala okugyawo bannaffe era nze bwe mpulira oluusi ennaku zino bigambo ebimu ebyogerwa ebyokuwalana ebyokukola kimpulira bubi kubanga ensi yaffe omusumba ono ababuulidde yemu ku nsi ezisinga obulungi naye ate ffe ffennyini bannannyiniyo ffe tukola ki ffe tukyonoona nga Hajjati Bisa bw'abagambye ensonga eno etuuse mu kabinet era vice president n'akimanya tumubuulira ntujja kuyita n'akawungeezi ka leero naye era tujja kukola entegeka maama Nabbosa tujja kukola ntegeka nga gavumenti officially tuleete okubagiza kwa gavumenti eri family. Naye bannange nze nja kubalekera ekigambo kimu, twagalane. Senga waliwo okwagala na bino bina tebyandikoze eki tebyandibaddewo. Osanga abaana bano senga waliwo okwagala bandize ne bagamba taata nti waliwo eyatumye tukole ki, tukole kino. Naye mundu yino gye bade bakoze eki batuwadde. Naye obutabaawo okwagala naba tetulina kwagala eri bannaffe tujja kumala buli omu tujja kumalanganawo. Banne twagalane. Tewali kyoyinza kuwa muntu munno okujjako okumwagala. Ate kulina bbeeyi oyagala bwagazi, mwagali bwagazi. Yuzi waliwo omuntu yali atuwulira n'agamba nti abakyala n'oli ne bw'aba muwalana oba akuwalana gwe kyokola okera ku makya ng'ogenda ofukamira mu maaso akuwalanira ddala ng'omubuuza ojja kulanga ate yeeyongerayo agati oba aleese eddogo ng'oddamu ng'omubuuza ekinaavaamu ng'alekerawo okudduka. Twagalane, tuteeke omutima ogw'okwagala mu nda yaffe. Ensonga zino zijja kukola ki, zijja kuggwaawo. Naye nga mmaliriza era njagala kwebaza musumba ono, oyogedde nnyo ku ky'okukuza abaana. Ensonga eyo ssebo mugyogereko nnyo mu kkanisa, kubanga abaana balowooza nti ffe enkula gye twakuzibwamu eri batuga nti those values zaali z'emyaka gyammwe, kati balina kye bayita new values. Simanyi new values oba zeziriwa, naye nga balina bo ze bayita values ezaabwe eziriwo kati. Nti kuno engeri gye twakuzibwamu okuwa abantu ekitiibwa, okuwaŋŋana ekitiibwa, nti ebyo byali byaffe byaki birabika. Naye ssebo enjiri mugibuulire nnyo, enjiri ey'omu Bayibuli. Kuba ate nayo kati baliwo enjiri eno eya mirako. Ekiro kyonna mirako. Toola tega mirako ejja. Simanyi sijja kugenda wala mu nsonga eyo kuba siri musumba, naye ssebo mwongere okubuulira enjiri gye twakuliramu, enjiri eyatutambuza nga bwe tuli kati, era nsuubira tujja kutambula. Mbagala bane yakwebaza mwenna abazze. Bw'ogwibwako ensonga eno olaba ku bantu oddamu amaanyi. Bw'olaba ku bantu omanya nti munno bw'obadde atuusibwako ensonga eno abadde abantu bamwagala newankubadde taakola eki tadde. Mwebale nnyo okujja, mwebale nnyo. Ate kino kyaffe kya buwangwa, kino kyaffe kya buwangwa. Abantu giyita social capital. Eyo mukulu ono gyabadde ababulira ebweru, ofiirwa n'obeera wekka n'omulambo gwo muki mu fulaati muwaka mu nnyumba. Naye kino ky'omuntu nti afunye ekizibu nga kino, abantu ne mujja bwe muti banna ekyaffe kya buwangwa kya wano, tuleme kusuula nnono zaffe. Tugende tukubagize bannaffe nga bafuna ekizibu, ennyimbe tuzaabye, ebika tubyagale, n'entambuza y'emirimu gy'Obuganda zitambuze.
Ssaabasajja twakuumye bubi. Maama tujja kudda nga gavumenti eyawakati tukubagize obutongole. Mukama abampeera omukisa, Mukama abakuume ekiro kino, ffenna atukuume kuba munnaye tetumanya nange nninza okuva wano nga nneererejja ogenda okutuuka wali nti abadde ki naye bwe yabadde teyabadde ku mukolo. Twagulabye omukolo ogw'ekitiibwa ng'olaba omutato asanyukidde omukolo, abazzukulu bamujajjase. Waliwo bambi n'omuzzukulu gwe nasaasidde yabadde ali mu saati yagenza amuwubiranga bwagoba emmotoka. Simanyi muzzukulu oyo bwafaanana bwali kati, naye ffenna katwesabire Mukama agira akola ki atugeezaawo. Mukama taata muwummuze mirembe, ebirungi byonna byakoledde ensi eno n'abantu be musasule mu nsi eno. Si ffe tukulagira, naye nga bwe wagamba bitusumulira ku nsi ne mu ggulu olikola ki olisumulula. Ku bantu bano bonna nsuubira obulamu bwa taata bubadde bulungi bwa muwendo, era naawe obulabe bwotyo. Taata hummula mirembe. Swanyukira ekigambo kino, Yesu Mukama atwagala nnyo, alina bingi ebisaanyo